Weewaawo olunaku olwo njaga tutunule ku nsonga gye tuyita lwaki omununuzi w'abalonde ba Katonda yaja munsi. Lwaki omununuzi w'abalonde ba Katonda yaja munsi. Ekyo nno kye njagala tubeere nga tutunuulira kubanga kitambulira wamu n'ekyo abantu leero nga bwe tusobola okugamba kye bagenda maaso n'okuba nga batunuulira ku nsonga ey'amazaalibwa aga Mukama waffe Yesu Kristo. Njagala twekkaanye ebyawandiikibwa tutegeere ddala byogera ki ku nsonga eno olwo tulyoke tugende ddala maaso n'okuba nga tukwasaganya ebintu byonna mu bulambulufu bwabyo. Ensonga essookera ddala obukulu wano gye njagala okuba nga nyweza y'ensonga egamba nti bwe twogera ku kye tuyita Christmas, ensibuko yaakyo teva mu byawandiikibwa, tetukiraba mu nsomesa y'abatume n'emirembe egyaddako egyasooka emirembe ena nga batume amaze ovaawo oba ebyasa ebina ebyasooka abantu abo baaliwo bawakanyiza ddala embeera eno. Okutuukira ddala mu kyasa ekyokutaano waaliwo embeera ey'abantu abamu abalina okujaganya kwe baajaganyanga naye nga tekulina kakwate konna n'ebyo ebinyoma Bayibuli byeyogerako, wabula abantu abo oluvannyuma nnyo ne baweebwa ekirowoozo ekyo nga kiva eri paapa eyaliko ayitibwa Papa Gregory, eyagenda mu maaso n'okuba nga alaga nti newankubadde ekinyuma ekyo tekyali ky'Abakristaayo naye baali basobola okubeera nga bateeka Kristo mu kyo kubanga kirabikira ddala ng'ekyaki nga eky'Abakristaayo. Ba reformers ab'enjawulo mu kyasa eky'ekumi n'etaano n'ekumi n'omukaaga bawakanyiza ddala ekinyumo kino olunaku olwali abantu kye batuteewala ekiyitibwa ekya Christmas kubanga baalaba ng'ensibuko yaakyo yali teviira ddala mu Bayibuli, naye waliwo abalala abagenda mu maaso n'okwekkiriranya mu kyo. Obukulu bw'ensonga bwe buno bwe tugwanda okuba nga tutunuulira nti ekikulu kyo kye tumanyidde ddala Kristo yazaalibwa era enjiri kaakano ebuulibwa mu nsi, naye tetuyinaawo byawandiikibwa byonna bitulaga nti Ekkanisa embereberye yagendanga mu maaso n'okujjukira amazaalibwa aga Mukama waffe Yesu Kristo, era ensonga lwaki abantu abasalawo okubeera nga beenywereza nnyo ku ebyo ebituwandiikiddwa tebaayinawo kifo kya kutunuulira luno olunaku olwa Desemba 25 okugamba nti lunaku lwabanga lwa kujaganya. Mu byafaayo Mukama waffe kituufu teyazaalibwa mu Desemba oba ne kweza ennaku zaaki z'omwezi, kubanga era bwe kimanyikiddwa abasumba mu Isirayiri tebalabirira ndiga zaabwe mu Desemba kubanga mu Desemba babeera mu biro bya muzira nga gugenda maaso n'okuba nga gwegulabisibwa. So Desemba n'ennaku z'omwezi ezoogerwako tezirina kakwate konna na kuzaalibwa kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Wala kisobola okugamba nti ekirungi ekisobola okuba mu kino kati olunaku olwali abantu ekinyumo kino abantu kye bajaganya ennyo nti kisobola okuba ekiseera eky'abantu n'eŋŋanda, abantu ab'eŋŋanda mikwano okubaako engeri gye bagenda mu maaso n'okuŋŋaana n'okwebaza omutonzi n'ebintu eby'enjawulo n'ate n'ebintu bingi nnyo ebigenda mu maaso n'okukolebwa ku lunaku luno by'otasobola na kukkiriza nti mu nsi abantu babikola. So sijja kubanga ebyo mbigendamu nnyo, naye bye tulina mu Bayibuli bitumala. Kristo yazaalibwa, tetugwande kubanga tubeeramu ebyo ebintu bye bimu eby'okubeera nga tugenda mu maaso n'okuba nga tugoberera engeri abantu gye bagunjaawo, okubeera nga tutandika okuba nga tugamba nti kino kye tugwandeka nti okuba nga tugoberera ng'ate ebyawandiikibwa si birambulukufu ku eyo ensonga. Amazima agalwo tugwande kubuulya enjiri mu nsi yonna, tetugwande kubeera ng'ate tutandika kubeera nga tutandika okunoonya obukolokolo ebinyumo eby'enjawulo nga tulowooza nti mu ngeri emu oba endala tulina engeri gye tuba twongera ku ekyo ekyatuweebwa edda mu byawandiikibwa. So kikulu nnyo ffe atera okuba nga tutegeera nti obulokozi bwe twogerako buva eri Katonda era Katonda mwene yabukola. Era kikulu nnyo ffe okuba nga tutegeera nti obulokozi bwaffe kikumi ku kino waakyo
tubuyina olw'obukulu obw'ekisa kya Katonda era ensonga lwaki ku lunaku olw'amaanyi ga Katonda ffenna abaali abajeemu twasobozesebwa okubeera nga twanukula eri okuyita okwo okw'enjiri. Naye nga tetunaba kuba nga tutuuka mu biro oba mu budde, kikulu nnyo ffe tubeere nga tutegeerera ddala kubanga twekkaanyiza ddala ensonga eno nti buli kyonna kye tulaba mu byawandiikibwa mu biro ekyakolebwa kiyina entandikwa yaakyo gye kyaviira ddala. So njagala tutandike nga tutunuulira biki ebyaliwo mu mirembe n'emirembe ng'ensi yali tennaba kuba ng'etondebwa kubanga essibwawo. Bw'osoma ekitabo ekya Kubikkulirwa tandikire essuula 13 eraga bw'eti olunyiriri lw'omunaana ng'ensi tennaba kubaawo mu kitabo eky'omwana ogw'endiga, ekitegeeza nti omuntu oyo wagenda ddala mu maaso n'okusinza ensolo. So wano njagala tubeere nga twekkaanyiza ddala. Kubikkulirwa essuula 13 olw'omunaana bw'eti bweraga, egamba nti era bonna abatuula mu nsi baligisinza buli ataawandiikibwa erinnya lye mu kitabo eky'obulamu eky'omwana ogw'endiga eyattibwa okuva ku kutondebwa kw'ensi. Kati awo waliwo akantu akakulu ak'okuba nga tutegeera nti waliwo abantu nga baalondebwa ne baweebwa Kristo Yesu nga n'ensi eno yali tennaba kuba ng'ebaawo, era Bayibuli etulaga nti abantu abo amannya gaabwe ne gawandiikibwa mu kitabo eky'omwana ogw'endiga eyattibwa okuva ku kutondebwa kw'ensi. Abo bonna abataalondebwa mu mwana oba ne baweebwa omwana, Bayibuli etulaga nti ebijja mu maaso eyo abantu abo tebajja kuwona kusinza kwaki kw'ensolo. Kati ng'ensi tennabaawo waliwo kitaffe kye yateesa n'alonda abantu n'abawa omwana we Yesu Kristo. Era mu kumanya kwa Katonda, mu kuteekateeka kwa Katonda, Kristo abantu abo yali yaweebwayo dda ng'omutango ogw'ebibi byabwe, ensonga lwaki amannya gaabwe gawandiikibwa mu kitabo eky'omwana ogw'endiga eyattibwa nga ensi tennaba kuba ng'etondebwa. Kikulu nnyo ffe okubeera nga tutegeera nti Peetero 1:19 era enywereza ddala ensonga eno ng'eraga etya. Bw'osoma mu Peetero 1:19 bw'eti bw'eraga, wabula n'omusaayi ogw'omuwendo omungi ogw'omwana ogw'endiga ogutaliiko bulema newankubadde ebbala ye Kristo Yesu, eyategeerebwa edda ng'ensi tezinnatondebwa, naye n'alabisibwa ku nkomerero ey'ebiro ku lwammwe. Nti okulabisibwa kwa Kristo ekigendererwa kyakwo kyaba abantu abaali baamuweebwa. Okufa kwe si kwa bantu bonna, okuzaalibwa kwe kuyina abantu be kwali kutunuulidde, y'ensonga lwaki n'okufa kwe tekwawukana n'okuzaalibwa kwe n'okubeera ng'ali tannaba kuba ng'akola ki ng'ajja. Nti ebintu ebyasalibwawo mu mirembe n'emirembe nga teri n'omu eyali amanyi nti ensi eno eribaawo, ebintu ebyo Katonda byakola edda bye tugenda okuba nga tutunuulira bituukirizibwa bitya mu biro. Tunuulira Kubikkulirwa 17. Bw'osoma Kubikkulirwa 17 olunyiriri olw'omunaana eyina nabyo byegenda maaso n'okuba ng'enyweza. Egamba ensolo gye walabye yaliwo era nga tekyaliwo, era egenda okuva mu bunnya obutakoma n'okugenda mu kubula. Nabo abatuula ku nsi balyewuunya abataawandiikibwa linnya lyabwe mu kitabo eky'obulamu kasookedde ensi eteekebwawo, bwe baliraba ensolo nga yaliwo era nga tekyaliwo ate ekiribaawo. Kati ako nawo kakulu kakuba nga tukola tutya nga tutegeera nti Bayibuli egenda maaso n'okusonga ku bantu bano ab'emirundi ebiri, abaawandiikibwa mu kitabo n'abataawandiikibwa mu kitabo. Nti bw'oba osomye mu ssuula ey'omusanvu
essula y'omusanvu erina ensonga gy'esongako ng'eraga nti ennamba ey'abalonde ba Katonda newankubadde tesobola kwongezebwayo oba kendezebwa era nga temanyikiddwa n'eri abo abalonde, ennamba eyo ey'abalonde ba Katonda teri muntu yenna asobola gibala oba asobola kuba ng'akola ki agitegeera. Laba 7:7 egamba etya bweti bw'egamba egamba oluvannyuma lw'ebyo ne ndaba era laba ekibiina kinene omuntu yenna kyatayinza kubala mu buli ggwanga n'ebika n'abantu n'ennimi nga bayimiridde mu maaso ag'entebe ne mu maaso ag'omwana ogw'endiga nga bambadde ebyambalo ebyeru, amatabi ag'enkindu mu mikono gyabwe. Nti Bayibuli eraga abo abayitibwa abalonde ba Katonda ennamba yaabwe nnene nnyo, ngazi nnyo, kibiina kinene nga teri muntu yenna ayinza kuba nga abala ennamba eyo. Mukwano gwena awuliriza, Bayibuli etulaze nti abantu bano bava mu buli ggwanga, mu buli kika, mu buli kibinja eky'abantu n'ennimi. Ensonga eyo y'emu eddibwamu mu 5:9. Bwe twogera nti waliwo abantu Kristo abaamuweebwa, waliwo abagamba nti abantu abo si batono nnyo. Eri ggwe nange kigwanidde okuba nga kitegeerebwa teri amanyi nnamba eno ey'abalonde ba Katonda. Bayibuli egamba kibiina kinene nnyo nti teriiyo muntu yenna asobola oba ayinza okubala abantu bano. Jjukira bava mu buli ggwanga, mu buli kika, mu buli lulimi na mu buli kibinja eky'abantu. Befeso egenda maaso nayo n'enyweza ng'etulaga Katonda by'ateesa edda ng'ensi eno tennabaawo. Mu Befeso 1 ng'egamba nti nga bwe yatulondera mu ye nga n'ensi tennabaawo tulyoke tubeere abatukuvu abataliiko kyakunenyezebwa mu maaso ge mu kwagala. Nsonga ki? Lwaki yatulonda? Nti n'atwawula, bwe yatwawula okubeera abaana okuyita mu Kristo Yesu okusinziira ku kigendererwa eky'okwagala kwe. Tewaliwo kalungi konna ke twekolera, tewaliwo kalungi konna ke twalina naye twajja n'engalo enkalu, naye Katonda waffe okusinziira ku kigendererwa eky'okwagala kwe n'abaako abantu be yeerondera okuwa obulokozi obw'obuwa. Ensonga eyo era enywezebwa ne mu Timoseewo 2:9 egamba bw'eti oyo eyatulokola n'atuyita eri okuyitibwa okutukuvu si olw'ebikolwa byaffe naye olw'ekigendererwa kye n'ekisa kye ekyo kye yatuweera ffe mu Kristo Yesu nga emirembe teginnabaawo. Ssebo ne nnyabo, waliwo ebintu ebyali byateesebwako dda, waliwo ebintu ebyali byasalibwawo edda, waliwo ebintu ebyali byakkirizibwawo edda obwa Katonda Taata, Omwana n'Omwoyo omutukuvu. Era ebyo ebyali byasalibwawo edda ng'ensi tennaba kubanga ebaawo bye njagala okubeera nga nkulaga mu biro. Nti Kitaffe yatulonda newankubadde yali asobola otugaana. Tewaaliwo nsonga lwaki yalina okubeera ng'akola ki? Nga akakibwa. Yalina eddembe lye lyonna, mu masekkati g'eddembe lye, mu ddembe lye, n'asalawo n'atulonda n'atatugaana. Ne bannaggwanga abanyoomebwa nabo yabalonda okubeera abantu abatukuvu gy'ali, ng'era bwe tumanyidde ddala nti ekitabo eky'ebikolwa eby'abatume essula 15 kikkaatiriza ku nsonga eno nga kyogera bwe kiti. Essula 15:14 kigamba nti Simyoni annyonnyodde Katonda bwe yasooka okutunuulira amawanga kujjiramu erinnya ery'abantu, nti Katonda mu bannaggwanga yeeronderayo abantu be, mu bannaggwanga alina abantu byalonda okubeera nga babeera bantu be. Ensonga eyo ekkatirizibwa bulungi
mu Befeso essula eyokusatu olunywe lw'okuna paka olw'omukaaga, era bweti naye bwegenda ddala maaso n'okuba ng'enyweza. Ebiyinza okubategeeza bwe mubisoma okumanya kwange mu kyama kya Kristo, ekitaategeezebwa mu mirembe egy'edda abaana ab'abantu nga kaakano bwe kibikkuliddwa abatume be abatukuvu ne bannabbi mu mwoyo, ab'amawanga okubeera nga basikira wamu era ab'omubiri ogumu era abassa ekimu ekyasuubizibwa mu Kristo Yesu olw'enjiri. So ebyo ebigambo binyweza bunywezi, obubaka eri Abayudaaya ne bannagwanga. Mikwano, Katonda yatwagala n'omukwano ogutaliiko ekkomo, era ogwo omukwano gwe yatwagala nagwo ogutaliiko ekkomo gwe gwaviirako embeera ey'okujja kwa Kristo n'okufa ku lwaffe mu biro ebyo Katonda byali yalonda nga Bagalatiya 4 bweraga. Tugwande okutegeera nti eri abo Kristo be yafiirira yabanaaza okuva mu bibi byabwe. Bakolinso 6:9-11 etulagira ddala abantu abo abamu baali benzi, baali batamiivu, baali babbi, baali bambeera ez'enjawulo, naye olw'ekumi lugamba naye kaakano batukuziddwa, banaaziddwa, basaanyiziddwa olw'Omwoyo Mutukuvu mu Kristo Yesu. Bikulu nnyo ebyo byategeera. Kati bwe tuba tutunuulidde ensonga yennyini mu biro kaakati, mu biro Kristo nga ekiseera bwe kyali kituuse okuba ng'alabisibwa, Bayibuli bweti bwetulaga bwe tuba tuyambisiza Matayo essula esooka olunywe lw'18 paka olw'21, etulaga nti bwe tumala okutunuulira emirembe 14, ono n'azaala mugundi, n'oli n'azaala mugundi paka okutuuka ddala mu biro eby'okutuuka kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Bayibuli tuga nti kaakano okuzaalibwa kwa Kristo Yesu bwe kuti bwe kwabaawo. Maama we Mariya bwe yali ayogerezebwa eri Yusufu bwe baali nga tebannaba kuba bonna, n'asangibwa okubeera ng'alina olubuto olw'Omwoyo Omutukuvu olw'19. Era omwami we Yusufu kubanga yali musajja omutukuvu ng'era yali tayagala kubeera nga aswaza Mariya, n'asalawo babeere nga baawukana mu kyama olwabiri. Naye bwe yali akyalowooza ku ebyo ebintu, laba malayika wa Katonda n'amulabikira mu kirooto agamba nti, Yusufu, gwe omwana wa Dawudi, tobaako kyotya, twala Mariya nga mukyalawo, kubanga ekyo kyalina mu nda ye kya Mwoyo Mutukuvu olw'21. Anaabeera n'omwana era onaamuyita erinnya Yesu, kubanga yalirokola abantu be okuva mu bibi byabwe. Bw'atyo Yusufu bwe yagenda mu maaso n'okuba ng'akola ki? Ng'agambibwa. Obukulu bw'ensonga wano bwe njagala tubeere nga tutegeera nti mu Lubebulaniya erinnya erya Yesu litegeeza Katonda omulokozi. Erinnya eryaweebwa oba malayika lyagamba Yusufu okuyita omwana ly'erinnya Katonda lyawa, era erinnya eryo liragira ddala obusaasizi bwa Katonda eri abantu be okuba nga baggyibwa mu bibi byabwe. Luka 2:11 enywereza ddala kino kye tuli okwogerako nti amazima amatuufu omununuzi Yesu ayitibwa omununuzi w'abalonde aba Katonda. Bw'osoma Luka essula ey'okubiri olw'11 lugamba, kubanga leero azaaliddwa gye muli omulokozi mu kibuga kya Dawudi, ye Kristo Mukama waffe. Kubanga leero azaaliddwa gye muli. Bayibuli egamba muno azaaliddwa gye muli, tazaaliddwa eri buli muntu yenna. Jjukira biri bye twalabye dda nti okuteesa kwa Katonda ng'ensi tennabaawo, waliwo abantu be yalondera mu mwana we. Abantu be yalondera mu mwana we beebo Kristo bazaalibwa gye bali, era kubanga yazaalibwa eri abo ajja okulokola abo, nga bwe tulabye mu Matayo 1:21. Ensonga lwaki bw'oba osomye ekitabo ekya bikolwa eby'abatume okunywereza ddala nti erinnya erya Kristo lisonga ku mulokozi, bwe kiti ekyawandiikibwa bwe kigenda mu maaso n'okuba nga kyogera ku nsonga eno.
Ebikolwa by'Abatume essuula ey'okuna olunyiriri lw'e12. So tewali mulala bulokozi kubanga tewali na linnya ddala wansi w'eggulu eryaweebwa abantu eritugwanira okutulokola. So obulokozi butuweebwa mu muntu omu era okuyita mu linnya ly'oyo omuntu oyo si mulala ye Mukama waffe Yesu Kristo. Bw'egamba nti yalirokola kisonga ku yafeesi ye ng'omulokozi. Alirokola abantu be kisonga ku abo be twalabye ku Bikolwa 5:9 ku Bikolwa 7:9. Abantu abo be yagula okuva mu buli ggwanga n'ebika n'ebibinja by'abantu n'ennimi. Era abantu abo kuba abaamuweebwa, Bayibuli ekakasiza ddala mu Yokaana 6:37. Kristo yagamba nti abo bonna abaamuweebwa kitaawe be balijja gy'ali oba banajja gy'ali, era taliremererwa kubanga abagolokosa ku lunaku luli. Abantu abo tebasobola kulemererwa kujja gy'ali kubanga kitaffe yabawalula ng'abaleeta eri omwana. Era abo abaamuweebwa tayinza kulemerwa bagolokosa ku lunaku luli. Era Abakristaayo bamanyikiddwa ng'abantu ba Kristo kubanga kyekyali ekigendererwa ekya kitaffe okuwa abantu abo eri omwana we. Isaaya 5:3 lulagira ddala ensonga eyo mu bulambulukufu. 11 lugamba nti aliraba ebyo ebiva mu kulumwa kw'obulamu bwe era birimumala olw'okumumanya omuweereza wange omutuukirivu. Aliweesa bangi obutuukirivu era alyetikka obutali butuukirivu bwabwe. Abo aboogerwako si balala be bali be tulabye mu Matayo 1:2 abantu abaaweebwa Kristo. Nti bw'oba ojjukidde n'ebigambo ebiri mu luyimba oluyitibwa omusingi ogumu ogw'ekkanisa, layini esooka egamba nti Kristo ye Mukama we y'ekkanisa, era ekkanisa kye kitonde kye ekijja olw'amazzi n'ekigambo. Tiyava mu ggulu ng'anoonya ekkanisa ye ebeera omugole omutukuvu, wamu n'omusaayi gwe n'agula ekkanisa ye era n'afa ku lwayo. Ebigambo ebyo binywezebwa bw'oba osomye Tito 2:14 erina ebintu byesongako ng'eraga bw'eti. Tito 2:14 nti eyeewaayo ku lwaffe alyoke atununule mu bujeemu bwonna era yeerongoseze eggwanga ery'envuma erinyiikira ebikolwa ebirungi. Nti teyeewaayo ku lw'abantu bonna. Mikwano, ekyo kikulu kyategeerebwa. Okwewaayo kwa Kristo si kwa bantu bonna, wabula yeewaayo ku lwaffe. Bwe bugamba ku lwaffe, omuwandiisi awandiika n'endowooza esonga kw'abo abantu be yali yayogeddeko dda mu lunyiriri olusookera ddala, abo be yayogerako ng'abalina okukkiriza okw'abo abalonde. Alyoke atununule n'omuwandiisi nga yeeyogerako nga si mulala ye Pawulo, alaga nti ye mwene kitundu kw'abo abalonde era nga bwe yali omujeemu n'abalonde bonna baali bajeemu. Yensonga lwaki baali beetaaga omununuzi eyali ayinza okubanunula okuva mu bujeemu bwabwe bwonna era n'agenda amaaso n'obeerongoseza kubeera eggwanga ery'envuma abanyiikira mu bikolwa ebirungi. Kikulu ekyo okubanga kitegeereka nti Kristo teyajja kubanga alokola abantu okubeera mu bibi byabwe, naye yajja okulokola abantu okuva mu bibi byabwe. Era abo abamukama waffe Yesu Kristo be yagenda mu maaso okubanga yeewaayo ku lwabwe, bwe yabalongoosa abantu abo banyiikira mu bikolwa ebirungi. Mukwano, ky'ogwanda okubanga otegeera okwatula obwatuzi ffe tuli bantu ba Katonda tekimala okujjako nga twenenyeza amakubo amakyamu, kubanga okufa kwe kwazingiramu embeera y'okuba nga tulongoosebwa okuva
mu ebyo ebintu ebitamuweesa kitiibwa. Isaaya 7:14 ekkiriziganya ne Matayo 1:23 eragira ddala nti Kristo era ekyamwogebwako ekirala nti ye Emmanuel, ekitegeeza Katonda ali wamu naffe. Ekyo kyagenda ddala n'okuba ng'akola n'olunaku olwaleero bw'osoma Abakolinso ekisooka 3:16, Matayo 28:19 paka 2, ate era bw'osoma Isaaya 9:26, Bayibuli eyogera ku Mukama waffe, eyogera ku kikula eky'omuntu eyatununula okuva mu bibi byaffe. Bayibuli emwogerako ng'emuyita okubeera Katonda ow'amaanyi. Tuyambiseeko Isaaya 9:6 bweti bwegamba, kubanga omwana atuzaaliddwa ffe, omwana ow'obulenzi aweereddwa ffe, n'okufuga kunaabanga ku kibegabega kye, n'erinnya lye aliyitibwa nti wa kitalo, ateesa ebigambo, Katonda ow'amaanyi. Bayibuli bwetyo bwemwogerako Katonda ow'amaanyi. Kino kiba kitegeeza butegeezi nti Kristo ye Katonda omuntu. Kristo ye Katonda omuntu. Engeri endala ey'okubeera nga kino tukitegeera bulungi yeeno nti yali 10 ku kinne waakyo Katonda, ate yali 10 ku kinne waakyo omuntu. Ekyo kinyweza bunywezi nga bwe twogedde mu masomo amalala nti omusaayi gwa Kristo gwali musaayi gwa Katonda, kubanga Kristo yalina ebikula bya mirundi 2 mu muntu omu. Jjukira kino, singa Kristo teyali muntu yandibadde talina musaayi gwe yandigenze maaso n'okuyiwa. Engeri endala, singa teyali Katonda, omusaayi gwe yayiwa gwandibadde tegwina busobozi mu gwo okuba nga tuleetera obununuzi. Kanzire munyweze. Kristo omusaayi gwe gwali mazima ddala musaayi gwa Katonda, kubanga Kristo yalina ebikula bya mirundi 2 mu muntu omu. Ekyo kyewuunyisa nege mazima ga Bayibuli. Era tugwanidde okujjukira, singa Kristo teyali muntu tiyandibadde na musaayi gwe yandiyiye. Ku luuyi olulala tusobola okugamba singa teyali Katonda, omusaayi gwe yayiwa gwandibadde nga mu gwo temuli busobozi butuleetera bununuzi. Bikulu nnyo ebyo byakutegeera. Tusobola okugamba nti saddaaka ye yakola era yali emalira ddala bulungi, kubanga Kristo yali Katonda muntu, nti ng'omuntu yalina omusaayi, nga Katonda yalina obutukuvu bonna n'obutuukirivu obwalusobola okubeera nga butuviirako okuba ne saddaaka etukuliza ddala gwe nange okuva mu bibi byaffe. Bwe tuba tujjukidde ebigambo bya J.I. Packer byayogera, Packer yayogera ng'agamba nti okulokolebwa kwaffe tekwagwawo bugwi, naye kwali kikolwa kya Katonda ekyaliwo edda mu bukulu bwa Katonda okubeera nga atuwa omukisa ogw'ekirabo eky'obwereere eky'obulokozi okuva mu bibi byaffe. Ye ensonga mukwano. So mukumaliza olugamba nti lwaki Kristo? Ngeri ki Kristo? Kyasoboka kitya Kristo oyo omwana wa Katonda okufuuka omuntu? Kigwanidde okuba nga kitegeerekeka nti oyo omwana wa Katonda yafuuka omuntu bwe yasalawo okuba nga ayambala omubiri wamu n'emmeeme etegeerekeka, era yatondebwa mu nda ya Mariya olw'amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu, oyo eyali talabanga musajja yenna, era n'azaalibwa nga taliiko kibi kyonna, nga Bebulaniya 2:14, Bebulaniya 4:14, Bebulaniya 7:26, Matayo 2:6-38, Luka 2:5-2, Yokaana 1:14, Yokaana 12:7, Luka 1:31, Luka 1:35, Luka 2:5-2 ne Bakolisaayi 2:9 zinyweza ebintu ebyo eby'emirundi 2, obuntu bwe n'obwa Katonda bwe. So tosobola kubeera nga okola ki? Oyawukanya ebyo
nga bwe tulaze emabegako wali. So ye ensonga lwaki omununuzi w'abalonde ba Katonda yajja munsi. Waliwo ebyali byasalibwawo edda, newankubadde ebyali byasalibwawo edda, Katonda bw'atyo bwe yasiima okuba nti ebyo byali yasalawo edda birabisibwa mu biro ebyo mu budde, era Kristo mu kiseera ekyali ekigere nga Bagalatiya 4 yajja n'afiirira abo bonna abaali bamuweebwa. Era kaakano tusobola okugamba nti wayiseewo emyaka 2021 bukya Mukama waffe Yesu Kristo ajja ku nsi kuno n'akola omulimu ogw'ettendo, n'ekisinga okwewuunyisa nti abo bonna kuviira ddala ku mirembe egyo, emyaka gino gyonna egyo gyetwogamba nti 2021 giyiseewo, abantu bonna abazze mu biro ebyo eby'emyaka 2000 n'abalijja okusukulumakaawo, bonna saddaaka emu yeri balongoosa okuva mu bibi byabwe bwe baba nga bali kitundu kwabo abalonde ba Katonda. So ye ensonga enkulu gye njagadde tubeere nga tukola tutya, nga tutegeerya ddala buki bulungi okuzaalibwa kwa Kristo kwalina ekigendererwa, era ekigendererwa kyekyo kyennyini kyetugenze maaso n'okuba nga tukola tutya, nga tulabira ddala. So sijja kuba nga nsukako wano, wabula okubeera nga nkujjukiza nti twekwate ebyawandiikibwa kubanga byo tebirimba. Enkola ez'abaana b'abantu zirimba, ate ebikujjuko eby'abaana b'abantu bijjudde ebintu by'otasobola na kubanga okkiririza ddala, naye bwe tuba tugondedde Bayibuli byetugamba okubanga tugoberera, tunaakolera ddala nno bulungi era tunaaweeseza ddala Mukama Katonda ffe ekitiibwa. Enjiri ebuulibwe nga bwegwandde okubuulibwa watali kubuzaabuzibwa na nsonga yonna. Abeekuuma twekuumire ddala nga tuweesa Katonda ffe ekitiibwa, obuteemalaamu, obutatambula nga bwe twagadde, nga tulowooza nti tujaganya naye nga ate tujaganya mu mbeera etagulumiza Mukama Katonda waffe. Ffe tukkiriza kuyita mu byawandiikibwa nti yazaalibwa, era engeri gy'ayagala tubeere nga tutambulamu yatulambikibwa dda mu byawandiikibwa. So kyonna kye tukola twebaza bwebazi olw'omulimu omukulu ogwo Kitaffe gwe yatuteesereza, Mukama waffe Yesu Kristo. So ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeere erimwe mwenna. Amiina.